Bituusira ne bamuggyako ne kaakati bakoze public announcement naye baali balina gikola before. Ebya Alien Skin ne Pallaso biwanvuye. Abayimbi bangi era ba TikTok bangi bakukabiridde nga nti maama mpa ssente maama. Ye omukunji omusezi yegayiridde Mama Feena ku nsonga ki? Muhammad Nsereeko akwatiddwa. Of course namala mangi gonna mwegali just wekumire ku jika media ensibuko ya mawulire. Watanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga te munange tutambula fena. Buterevu ntandise n'ensonga z'omukulu Alien Skin. Alien Skin emabigakawo yavayo n'ategeezanga watagenda kubanga munange ayimba ne Pallaso wabula abategesi munange bagena maaso n'okubanga bakukuta bano nga bagala olunaku lutuuke munange bonna babatwale basobole okubanga munange basanyusa abantu ababalinze mu kibuga e London. Wabula Alien Skin yavuddeyo n'akabatema n'abategeeza nti wabanga Pallaso naye agenda ye talina gy'alaga. Jukira nti visa zo zabadde zamazidde okubanga ziteekebwa okusinziira nti Pallaso yalabikira mu katambi munange ng'akuba Alien Skin bubi nnyo kyokka nga bano bali already babukingiddwa dda nga bagenda kubanga bayimba bombiriri e London. Kakati nno management oba management y'ekifo munange eri gye bagenda okubanga bategekera yagenze maaso negamba tetugenda kubanga twetaaga Pallaso olw'ensonga ono yenyigira mu violence ekintu ekitali kirungi era bw'atyo management eyakoze ku by'okutegeka papo pate munange eno ekakiddwa okubanga ejjawo kyonna ekyekunsa ku Pallaso. Kitegeeza bano bakakiddwa okubanga bajjako Pallaso ku listi y'abayimbi ababiri abagenda. Kitegeeza Alien Skin yaba alina okugenda. Jukira nti n'abawagizi bakyankalanye dda nga bagamba tetwetaaga Pallaso mutuleetere Alien Skin wekibanga kyekyo. Oyo Alien Skin munange ngagezaako okuyanja ensonga zonna era munange wetyo management eyakoze ku papo pate egenze maaso newayo ekiwandiiko namutayika eno nga yeetondera abantu bonna Abannayuganda abali e London ne bategeeza nti mutusonyiire ddala olw'ensonga ezitali zemu ebigwa bitalaze munange omuyimbi Pius Mayanja tagenda kubanga asobola okujja era mutusonyiire ddala. Bituusira ne bamuggyako ne kaakati bakoze public announcement naye baali balina gikola before kuba nabawa time sinze omuyimbi wakabi ennyo ne kano kaseera kange nekyempulira kiri comfortable genda London kirobanga kibayigudde balina access okuleeta bafaani babayinyise tubayimbire entebe babaleete babazeeyo. Okusinziira ku ssaga munange omukulu ono gye yaleetawo wakati we n'omuyimbi Alien Skin tetugenda kubanga tumuleeta okubanga abayimbira era mutusonyiwe. Ekiwandiiko ekyo nga wookiraba omukwano gwange bwe basobodde okubanga bakiwandiika kitegeeza Alien Skin yaba ayina okugenda. Ebyo nga tubitadde ku bbali mukwano gwange ye omukunjo omusezi avuddeyo neegayira Mama Feena waba alina kyasobola munange tazze kumusabiriza wabula azze amuyambe waba asobola amuzzeeyo ku ssomero. Naawe ng'oli eyo munange ng'osobola okubanga okimukolera agambye ayaniriza obuyambi bwo naawe mwewulirireko. Aga Katonda mu ggulu bonna bazingidde emikira mu magulu teri yavuddeyo kwogera. Nenvayo nengoma nenjogera. Mama Feena oyambyeko abayimbi bangi era ba TikTok bangi bakukabiridde nga nti maama mpa ssente maama mpa kino. Mami nze sigenda kusaba ssente wabula nsaba kuba olina connection z'amasomero ne institute nnyingi bw'oba osobola okunyambako nonzizaayo n'ensoma. I will be so excitement mami. Uncle SB4 nkusaba akameseji kange taata okantusizeko ewa maama enza novaayo omuntu omulala yenna asobola okunkwasizaamu awo just nzireyo soke njiga oluzungu nsobola mwana okugattako ku nsi yange kuba bulaadi
God blessing you so much. Butereevu kansuubire byonna obyewuliriddeko mukwano gwange. Munnange waliwo akatambi akatambula kano kalaga omukulu Muhammad Nsereeko ng'akwatibwa. Wabula ekyemukwasizza kyonna Mukama yamanyi. Ono asoose kubanga munnange agaana. Ono atabukidde abapoliisi bonna. Wabula oluvannyuma munnange bamusenzezza amaanyi ate gye biggweredde nga ye gwe batutte. Naawe weerabireko. Oba talina oba agalina temujja tukyogera maka gaffe. Anyway, kiwedde ekyo. Kize kikaaba bankole. Ntaasa. Awo watudde wawo. No. Sinza yamuyambye. Obeya. Ye musajja mukulu eyavaayo n'alangiriranga wali omu kwabo aba ADF abatemula abaana b'e Kasese. Munnange taata we avuddeyo ne yeegayirira gavumenti n'agitegeeza nti bambi mutabani we tamanyi bya politics. Ono abagambye ono tatambulangako yadde kuva mu ggwanga Uganda era talina kakwate konna ku ba ADF. Ekintu kye yakola yakikola out of excitement saako peer pressure era abagamba bambi mu musonyi we yeetonda ku lulwe. Jjukira ono yavaayo n'ayogera ebigambo eby'ensematu n'ategeeza munnange nga wali omu kwabo abaatemula abaana e Kasese. Jjukira abantu bangi baali mu nnaku yaabwe bafiiriddwa abaana baabwe, we batyo bagamba poliisi ne bagisaba emukwati. Tekitegeeza nti oba ali omu kwabo abatta, wabula statement ze yakola zibuzaabuza eggwanga oba poliisi nayo eba evumaganyizibwa. Kitegeeza poliisi singa teyamukwata yali egenda kulabika bubi mu maaso g'abantu. Olw'ensonga omuntu toyinza kuvaayo n'okola statement ng'eyo of course oba weewaddeko obujulizi. Wabula abantu bawangala nabo oba babadde awangala nabo mu kitundu gy'abeera bano bavuddeyo ne bategeeza nti musajja mukulu oyo talina buzibu bwonna, is just a boda man munnange eyabaddeawo ng'anoonya likes oba following ku TikTok ye, era nga ono yakakibwa abantu be yali awangala nabo ne bamugamba genda maaso okikole kubanga kigenda kuleetera aba followers. Bw'atyo yakola statement ze yali tamanyi nti zigenda muleetera obuzibu. Jjukira emabega kaweera waliwo omulala yavaayo n'ategeeza nga ye weyata ikyuli era nga abanja ssente ze. Era n'oyo gye byaggwera nga bamukutte. Ndowooza ekyo kyali kyakuyiga. Kati toyinza kuŋŋamba nti naawe ogenda kuvaayo okole statement y'emu osuubye nti poliisi egenda kusigalaawo ng'etunula butunuzi. Musajja mukulu ono eyakwatibwa atemera mu myaka 25. Ebyo nga tubitadde ku bbali, ye Ajati Thumu yavuddeyo munnange na surprisinga mukwano gwe baawe nfanfe. Ono yamukoledde ki? Ono yamuwadde blank check era namutegeeza nti genda maaso otekeko omuwendo gwonna gw'oyagala. Wabula ekusinziira nti omukulu Akram amanyi obuzito bwa mukyala we, ono yagenze maaso n'ateekako $12,000 era n'agenda maaso ne yeebaza mukyala we ekikolwa kyamukoledde nga surprise ku birthday ye nga wekiri ekyamaanyi ennyo, era n'ategeeza gwe wenna atalina mukyala nga Ajati Thumu genda maaso omufune kubanga ye obulamu bumunyumira. Ajati Thumu yakozeseza sister-in-law owa Akram, bwe batyo we bagenze kalanchi kwe kumukubako surprise eno. Wali ku Papa Sport emakindye era ebintu byo byagenze ddala bulungi nnyo, naye tukwagaliza munnange birungi byokka. Mukama abongere byonna bye mwetaaga. Butereevu nkujukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga ate munnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.